namuwangula abadde vayisi wange ate abeera atanga ekyeyamani John abeera mu kitoko ero si wano tuyina obulumi nga ffe ekyalo obwa kyamani waffe okufa kati ate kyamani waffe oluvannyuma okufa baddira kyamani ero si tu gwe baagala bakwase kitampu ate ku ero si wano ffe tulina obulumi obwaffe tetulondera ku Ggombolola tulondera ku kyalo si be batusalirawo lwaki bo baagala balonde kyamani olw'ekibiina bamutuyiwemu ffe twagala kyamani nga alina potesa asobola ajja ku kyalo ewaffe tukole amanya nze Semata John wettaka omuntu munnanfuusa tayimira ku kigambo kye bannange tagwana kulembera kyalo kyaffe Kitooke weewaawo bannange olwekyo nga batuuze mwerwaneko sitampu yaffe nemegenda mu mikono miki etteeka litugamba nti chairperson bw'avaawo chairperson bw'avaako vice yakola ki kati vice avuddewo amateeka gawaani bwe kubanga si kulonda bwe sikubanga ge mazima bwe kubanga tebagenda kuwa sekretale tudde mu kyalo bateeketeeke okulonda abantu bavuganye mu mirembe tulonde omukulembeze waffe ku lwa Katonda n'ensi yange. Erinnya Nakakawa Miisa bannanga tulina obulumi ku kyalo kyaffe olw'abantu bebaagala otuwanga Muhammad Kaganganya atamanyi kifa ku kyalo kyaffe. Wano tubadde n'ababbi nga batigomya ekyalo ababbi b'ente Kaganganya tava nayo kulaba kiki kwebuuza ku bantu ti bannanga kyekyaguddewo tavaayo tukooye obwannakyemalira tubukooye twagala omuntu anaatubeererawo anaatutegeera naffe ne tumutegeera nga w'abantu Kaganganya tetwagala Muhammad Kaganganya tetwagala Baptist nga ni mutuuze wa mu Kitooke basebo ne bannyabo ensonga y'ekyalo kyaffe tugyetaaga tugikutte twetugyetaaga nga yasimba omuntu ali endagaano nze kamwa koogera yakwata endagaano nga nekitaawo akyali mulamuko endagaano gyatugulizaako ettaka n'amaani agirya n'atukubira enduntu tumubyeko ettaka n'ekasuka mipiira gy'emmotoka abaagala obujulizi muje ku kyalo bino naye yabikola nga nekitaawo akyali mulamu n'awulya endagaano n'agigaaya neyeekuula tatunzeewo omuntu akyusa kyusa empanyi
omuntu akyusakyusa empanyi z'abantu omuntu omukumpanya oyo yayagala okukwata stampu y'ekyalo kyaffe bannange tulina obuntu tulina ennaku tulina obulumi bannakitooke mbakunga nga mbasaba mwenna mukwatire wamu kitampu ereme kugenda mikono mikyamu emikono gy'akaganganya mikyamu kubanga ekyamazima mulyake mukulupya mu Nampuusi yali endagaano ebyabannamwandu abikulupizza bannange. Omulangira Benjamin Benoni tulina obulumi bungi ffe ng'abatuuze b'Ekitooke olw'ensonga nti twafunye amawulire agatutegeeza nti Chairman LC tukaganganya ate gwe bagenda okuwa stampu yaffe eyaba LC1 Kitooke. Oluvannyuma lwa LC1 waffe chairperson okuwummula ne tuwulira nga tufunye obulumi nga twebuuza nti Chairman owa LC2 ate akwata atya stampu ya LC1 tetujja kubikkiriza era kyekituleese wano ku ggombolola okulaga obutali mu matirifu bwaffe kubanga Chairman n'ebintu bingi bye tuzze tumuwulirako ebitatambula bulungi kati olw'ensonga eyo twagala stampu yaffe tugoberera amateeka egende ewa Sekretary ng'amateeka ga Uganda bwe galagira bwe kiba nga tekiri bwe kityo bategeke okulonda bwe batutegekera okulonda tusobole okuddamu okulonda Chairman waffe gwe twagala naye tebatukakaatikako bantu ffe be tutayagala kubanga ba Chairman babeera bagenda kukulembera ffe abantu b'oku Kitooke si bantu balala kuba tulonderera maama bwe tutyo bwe tusaba. Yaga Haspa Human Affairs Female Affairs ndi munyiikaavu nnyo olw'ensonga zino zigenda maaso nze kutegeera okwange okutono nali manyi Chairman w'ekyalo bw'afa Vice adda mu bigere ebyo Vice bw'afa nze mukutegeera okwange executive abasigaddewo batuula ne beerondamu omuntu oyo gwe balaba oba babanga abeegwanyiza bali babiri ne tubakubako akaki akalulu bw'aba ali omu ne tumuyisaamu ne tutuuza olukiiko ne bamwanjulira abantu naye nali sikimanyi obubbi bwendabye wano mu Mmende nti tusobola okutula executive abamu ne babagaana mu lukiiko ne bateekamu abalala ne bajjayo n'abaavaako ne bagenda ku ttu ne bajjayo n'abaavayo nga twakyali mu bitabo kati twalonda owabavubuka gwe twalonda n'avaako ne tulonda omuki omulala kati weewunya olwaleero omulala taliiwo ate waliwo omulala eyavaako emyaka egiyisemeka ne mu kitabo abaddemu batugamba nti electoral commission yabika yakola ensobi electoral commission ffe tugiweereza ki records baffe tugiwa amanyi so kyakwenyamira nnyo stampu efuuka wali mu Mmende kitegeeza aba executive commission oba abali ku executive tebatuwadde lukusa oba tebatuwadde kukozesa buyinza bwaffe oba gavumenti bwetugamba nti Chairman bwafa executive etula ne twekola ki ne twerondamu so kyendabye olwaleero tukiraba obudde buno stampu eri mikono gyange kubanga Chairman bwe yafa oba chairperson waffe tume Peter oba Chairman LC3 yakola stampu yamaze gigandika ova n'agiwaayo agiwadde Sekretary erinnya bakyagaspa kino kyendabye wano olwaleero kati gwoli wabavubuka twalonda Mayambala n'agenda ne tuzaako mu executive bagambye toliiko ne mu bitabo toliimu Mayambala nyenza okuyingira ne bansibira ebweru kati bintu bizibu nnyo. Tenjogera ku bibaddewo za abantu ekyakubaawo ekyalo tulikaaliti Kitooke zooni ya Kitooke kakati Chairman yafa ne bazaawo amateeka ne gazaawa Vice yakulembera kulembera kikuwani Vice n'akulembera yakulembera ekitundu naye n'afa kati bwafudde amateeka gagamba nti ab'akakiiko mulina okujja eri abalondeza ne babalondera kakati gondi yawandiika ebbaluwa Saazi yawandiika ebbaluwa awandikira abakulu ne bamuddamu ne bamuyinza alondesa akakiiko naye tuwandikira ebbaluwa n'abiyita ne tujja wano kati tubale tujja oyo waliwo omwana Bonnet yalise obuzibu yakayina mu Chairman abadde Sekretary kakiiko naye yayagala kwa Chairman era yepikira wa Chairman okujja senga wabawo kulona yepikira wa Chairman naye nga tetalina mugaso era kyatujjaga abadde nga Sekretary nyo obuyinza bune yawekizaga ne Chairman akyali mulamu natandika okukola ebintu gabagaki ayambira obudde byonna omulimu gwa LC aguteeka mu kudinga ttaka
era ebiseera byonna ofisi yagigye n'agiteeka mu nnyumba ye bakiyamani abawalewolawale banafunafu ne sitaafu abeera nayo sitaafu yateeka alinamotoka ye kakatenokagyefula ofisi etambula ekyalo kyonna eddiini bawegenda kulada ofisi kwera kugabaobateka ekomawolegera kutambula gatundibwa adinga n'abaguzi nabana abatunda nakukyusakyusa ttaka ly'abantu talinawo kituko kyatuyamba zinakumwabira emisanga ekiwulira ddala naye nga talina kyedogugu yali akozeeko waliwo omwana wange yagula poloti ate oyo olubone neyegatta n'omuntu omulala ate naye nabagenda nabagigula kakati omwana bandimusuuza katigulu yazzeeyo wange ng'asaba kalulu yategedde nti ffe ffennyini abalitukaliti mukisa omulungi nti omuntu taganira kwogera buli muntu yonna wadde okwogera byakaki kyesubira nabogerera gavumenti amafuuko boogera abantu bawulire basobole okugenda mu gavumenti kyemanyi nti era nabo banayingira oba bwe baliyingira kyesizungu era nabo bagenda kufuna ababogerera amaki kakati omuntu agamba nti nze negwana disibwinako obuyinza nze nawandiika etteeka oba diso yawandiika etteeka nze ndowooza eyo ndowooza nkyamu era si yabugunjufu nze okwekubaana nediso atasula wange tali muganda tali mwanyina nze munze nzijje wano ndabire bano kubanga kalu simanyi nanonage bagenda kakolaki kalu oba kakuwandiika oba kamukono oda tuzze nga tulimaanyira chifu waffe atwale kumbale ekyo ebigo ebyogerwa nti badde chifu kikyasaze omugenda kuddamu mulonde ng'ekyalo chifu okutwalira abamu ayagadde okugoberera etteeka kyerikolaki kyerigamba n'ebyembi nti ate bakubaganya empawa ne gombola sentebe kyamani wegombola nga yewadde obuyinza era kyensaba nti ekyo ababuyinza bakikuberere kyamani wegombola yewadde obuyinza n'akwata sitamu n'agiwa sekuritale nga tamanyi kyeteeka kyekolaki kemanyi nti si bugunjufu nokyo kifu atubuuzizza kiki ekibawa okuba nti mulikampatibo tugamba obuyinza tubukuddiza bwobulina n'agamba ekifu okuyimiriza okutuusa nga sekuritale alese sitaamu tukole ebintu ebiri muki mu mateeka nze haji kagangane muhammadi nze haji kagangane muhammadi ensonga gwenyonyolako ogwo gye bakwakyulira awamu simanyi kiguddewo era badde sikisuubira kubanga tuli batuuze abagundi ku kitundu tuli mu kitundu kyaffe tulina eddembe lyaffe ate tugoberera amateeka nze ndiwa si w'amateeka agafuga uganda pulezidenti bwe yabya muyinza yajja kuwanyisa bumenyi bw'amateeka era n'ateekawo amateeka okuviira ddala kwerusi okutuukira ddala waggulu ebyembi tulina okusaasira kunene nti mu myaka ng'ebiri giyise twafiba sentera wafeerusibwa yayitibwanga omwami ensuuga zefiyo kitalo nnyo kitalo ddala mu ngeri emu etteeka lyali liragira ebiseera ebyo gye baatusomera era twalikkiriza nti kyamani bwakufa vice chairman yakola ki yaddako era ntukikkiriza bulungi tewali na lutalo kubanga yeki etteeka kakati ebyembi akulembedde mwaka nga gumu nenabuze simanyi vice waffe katonda namututwalako twamusaalibwa nnyo era kitalo kati mu ngeri yemu ebyembi vice bwafudde netulowooza nti waliwo etteeka eddala erijja okutulambikibwa era tubadde mu mbeera mbi okuva vaisi waffe yakolaki chifu waffe n'atugamba agenda kuwandiikira district electoral commission etubuulire etteeka bwekolaki etteeka nerifuluma nga ligamba nti omuntu yenna bw'abanga abadde sentensi
addawo abavice naye okuseeseetuka kukoma ku vice then ebifo ebisigadde bitwalibwa chief waffe w'eggombolola ne chief atwala mu kitundu era baatulagira nti tujja kujja ebbanga lyonna tubayite mwerondemu omuntu atya omu akulembera ekyalo lwaki walwaddewo ne tutategedde ffenna nga bwe tuze tetutegedde ani tugenda kulonda era tiwaddawo abumamiikiringako nti ono yateeka okulonda era kitwewunyisiza abantu okujja wano nti bagenda kulonda gundi ffe tuli bategeevu tuli bayivu tugoberera amateeka tegakola kigagamba n'ekyo fe okujja balowooza nti ono yagenda okulondebwa naffe kitwewunyisiza kubanga tubadde tetunalonda tuzze kuteeka mu nkola etteeka kirikola kiriragira otegedde n'olwekyo bannaffe ne bajja nokyagala nyo olukiiko ebyembi waliwo buno okumenya amateeka okukolerwa sekitali waffe tubadde naye bulungi ate nekyamanyiiro fifiri ninaakola ensobi ey'amaanyi kuba ekyamanyiiro fifiri ayina lolo yakolaki yazanya ate nekifa ayina lolo yazanya kyetusuubira nti ebiterekwa byange byombuga byagabugenge biterekwa kifu ow'omuluka oba kifu ow'eggombolola kakati alangirira mu lukiiko waffe gwensuubira nti musajja mulimu ate nga ssentebe yaffe ow'ebiri nga yalina lutukulembera mu sitambu yewadde obuyinza n'agiwasa ku ttale kyensuubira nti kimanya amaki ekyerina amateeka awo nowekubira omulaka kiteekeweko omulaka kubanga eggwanga litulimu ly'amateeka ku nsonga endala gyenzikatiriza nayo bwe liba etteeka nga liragira nti kyamaneero si ttu bw'abanga agenze ku ttu liragira sekuritale oba abatuuze bawandiike ebbaluwa nga bakakasa nti ffe tetuli bamativu ssentebe wattu okubanga ataalina ekyokuwano okubeera neffe ebimeka ebibiri ekyo etteekawo berigamba kitegeeza waba tewali waalina kompuleeni omukisa bulobosi bwebuli ebifo bingi ssentebe werosittu atere yakola ku kifo kyeyagirako kwerosibwa wonna newobaokubi uganda yonna kubanga abatuuze tebafaayo kola ki kati weba ndi wano nga ndi ssentebe erosittu kisooka ndi ku lukiiko lwekyalo etteeka linyambeeta nalolebwa kuki ekyokubiri ndi kyamana erosittu ekyokusatu ku kyalo kwenkola ki kwensula mbadde kyamani wenyabe nentaaninga nawo kakati saawa zino bwembanga mbadde mu kiri ekinene ate ekitongole kindeeta obuzibu obwadde bulimbe ekyokubiri sinajja wano nga nze kulondebwa mu lukiiko lwebadde abo be bakatonda abadde bamanyiteze ngenda okulondebwa nze nzize okutuukiriza etteeka lyetukola kyerigamba okulonda ssentebe anaatundira biki bigere ekyokubiri ekyokusatu kyenjagala bategeeza bannamawulire ku nsi kuno allah sisobola kujja wano olwale bampise mutulonde tweronemu anatukulembera naye waliwo obutali bwenkanya mu lukiiko ekyokulabirako omukulu ono ye yawangula ekifo ky'abavubuka naye abakulu bano era bagiso ne bakola katemba waabwe ne bakyusa erinnya lyona ne balijjayo ne bamuvububa mu kyalo ffe tumanyi ono ye ssentebe w'abavubuka tuwulya mu kalaamu baleeta ssentebe w'abavubuka ssentebe w'abavubuka tabeeranko na mu kuvuganya kw'omulundi oguwedde yaliyo myaka egyayita ekyokubiri obutali bwenkanya bwe tulina n'eggombolola eno bwe bw'okubeera nga omuntu gwe twasindika ku kifo gwe twawattu n'agenda nafuka kyamaani wattu ate akomyewo okubeera nga alina sitampu akyalina sitampu yattu avuganye mu kulonda mu kifo kya wanu abeere nga alina sitampu bbiri eyawanu neyattu so olwaliro lwenjogera nvudde mu lukiiko nga waliyo obutakkaanya kubanga bo bagenda mu maaso okwagala okuteekateeka okulonda naye olwokubanga sayidi erimu kyekubiira okuba kubakulembera olukiiko luno eggombolola eno nga mpa ebbaluwa John Baptist
nawandise ebbaluwa eri bakama bange bano nga mbagamba okuyimiriza ebigenda mu maaso. Bwe nawandise ebbaluwa eva mu balooya nga babategeeza nti ebikolebwa tebiri mu mateeka, ssentebe LCC yagirisiivinze n'ateekako omukono. Maama wange chief yagirisiivinze ebbaluwa naye n'ateekako omukono nga kitegeeza ebbaluwa eba instructions ez'okuyimiriza byonna ebigendererwa ebyokulonda paka ng'ensonga zigonjoddwa. Si kibeewa tebuba bwenkanya okugenda mu maaso okupapirira okulonda nga wakyaliwo ebibuuzo ebikola ki. Era kye muwabudde ne mugamba tunaagera mu maaso ne tulonda nga tukyalina okwemulugunya okw'abantu abafaanana nga bano nga defense. Kitegeeza n'enkya tukyagenda mu kkooti, ye naŋŋamba nga bo betefutefu ogenda mu kkooti. So ne mubuuza lwaki ogenda mu maaso okubeera nga ssente za gavumenti ssente y'omusolo oli wiiri ogidiibuuda. Erinnya Mwasa Boni. Webala okujja n'otukolamu omulimu guno tukwata amawulire gaffe gatwale okusengeza ewala. Ensonga enkulu etulese wano olwaleero kwe kufuna obwenkanya bw'ekyalo olw'okuvannyuma lwa mukadde waffe yafa omugenzi. Basentebe baffe babiri, eyasooka Chairman Mulamba omujumu yafa, omumyuka we n'asika. Naye mu process eyo mu kiseera ekyo n'omumyuka naye yalwala n'akola ki n'afa. Emirundi gyonna tubadde tetulina kujja eno nga tetujja kugombolola kubanga tumanye entambula y'emirimu bwekola. Oli mu kkooti. Allah yakolaki yagala omukulembeze bwe banaaba bannange nga bantaddemu obwesige okukewonga ekitundu kyange ndowooza bakuteekamu dda kubanga tutemyakanda maiki ndi mukulembeze nasooka ndi wabavubuka nga n'emyaka 18 nina emyaka 63 ndi mukulembeze sivuganyizibwangako kitegeeza ndi mukulembeze omuki omulungi. Kakati bannange abasigaddewo omwenda ku bantu bali ababiri nga bafudde Allah bw'anaaba aleese omukisa ne gubanga gukutteeze yakwaniriza naye ate nange nzize nga nnamu empagira. Nolwekyo aba sekurita n'abavubuka abatalina ba kitundu kyaffe gye bafuutuka okujja batandika okwogera ziiro z'abantu n'ebirala tetubadde mu kulondakoza, tubadde mu kuteeka amateeka agaakolebwa. Otherwise singa tuwali mu mateeka noza abantu bandibadde bategeka. Naye nze nsaba abatuuze baffe b'ekitundu babeere bagumiikiriza tewaliwo missoni yonna ey'okuteekawo omuntu tetumwagala wabula bakulira amateeka tegakolaki kyegagamba tujja kufuna obutuuze obuki mbeyanziza nnyo bwana ne Diso ekyomukisa obulungi nti Diso ndowooza Diso si Diso ekyomukisa omulungi esimu Erinnya Ntume Peter ssentebe w'eggombolola y'Emmende. Ekituufu kya bulumi nnyo eggombolola yange egenda bannakigwanizi bagyonoona. Emabegako awo nafiirwa chairperson wange Owero Shiwano owa mu Kitooke omukulu Nsubuga. Era ne tukwata obuyinza ne tuwuddiza vice nga constitution yaffe bwekola ki bwegamba. Naye Mukama nga bwagera ate ne vice waffe n'akola ki n'afa. Era mu mateeka kitampu eno twalibadde tugikwata ne tukikwasa sekuritale naye nina audio wengenda okusheeringako n'abantu nga gikyalwana olutalo aga nti oyo tetujja kumuwa tulonda owaffe ow'enaalemu baagala okukwata sitampu bagiwe chairman Kagaŋŋanyi Owero Shittu bagikwate bagikole ki bagimuwe Owero Shittu bo nga bagoberera biki bibiina. Nange nga ssentebe w'eggombolola mu Local Government Act etteeka 243 limpa obuyinza mu overseer ne 183 limpa obuyinza okusalawo bwembanga nze nsalawo ekyonkomeredde siyinza kukkiriza bintu byakudda wano kugombolola nti balonde chairman LC1 waliwo returning officer awo tewali returning officer byonna bye bakola babikola mu bumenyi bwaki bw'amateeka. Electoral Commission yawandiise ebbaluwa ng'ekootinga ku Act 54 naye bw'ogisoma n'ogyetegereza ya District Service Commission si ya Electoral Commission. So
njagala kusaba nti abantu bano baleme kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka bakwate sitampu bagiwe secretary chairman Erositu alina sitampu eki ate abantu baminako ne complain eziyitiridde omu ku basajja abakulu abali endagaano era njagala kusaba chairman Erositu oli musajja mukulu oli kitaffe gwe walibadde ekyokulabirako leka kuyayanira sitampu ya chairman Erositu obuyinza bukikwata ne bukiwa secretary so basaba bannakitooke bano era mbasaba beerwanirire kubanga nze nahandinze ova nempata sitampu nenjiwa secretary era kati yalina obuyinza naye okulaba sembugenda kugulawo ndi kwennyini abatuuze tebamulinamu trust abatuuze batubanogamba nti chairman yali alidde kulundagaano nze nange nalifunyeko kukompuleeni eza bakabatabali bwe baba bafudde mu bulamu nga bagamba nti akayinza ebintu byabo mukiwulire nezijjaku wano ku ofiisi wano so nno nze mbadde nsaba alina okuba mu buvu ne babiso bamanye ani alina okubeera nesitaamu tutandike nayanziza erinnya Ntume Peter ssentebe w'eggombolola y'Emmende ekituufu tulina ensonga wano ereesa abatuuze abo mulabye mu bungi nga bavudde Khalid Kitooke Mukama yajjulula chairman wange emyaka nga 2 mabega omukulu gwe bayita Nsuubuga Zeverio n'afa bwe yafa era omukono gukolwa okutukwasa vice w'esitaamu era Mukama nga ye bwagera ne vice waffe yakoze eki Mukama yamuziza kakati ne bakwata sitampu ne bagimpa nze nensalawo nti sitampu kanjibwe secretary kubanga amanyeteeka bwetu bulikola ki bwetitambula nekyabo buli nnyo bannakigwanyizi abasinza bazze mu mwende muno nga befuula abasecurity nga baagala okukwata sitampu bagiwe chairman Erositu ku mpaka era ye meeting simanyi onoofuna omukisa nze gyeŋŋambye tekijja kubeera mu meeting ya bwannakigwanyizi ebyeyagaliza nga babeesinga mu bibiina ngono wakibiina mundi ono wakibiina kino ntajja kuba nakiina sitampu naye nga zikyamani w'eggombolola nasazeewo handing over sitampu nziwe secretary era sitampu nazo kutegeezebwa ki secretary toyinza kubeera mu lyaka nga gwe chairman Erositu ate oyina sitampu ya chairman Erositu ate teekewo ekiteekateeka obeerere ne sitampu bbiri nga gwe chairman Erositu ate gwe chairman Erositu ekitasoboka ng'olukiiko lukyaliwo era yabadde akubiriza executive nganti ssentebe w'eggombolola local government act 243 empa obuyinza amudamu ovasiiya nze nakozeseza obuyinza obw'etteeka eryo 243 n'ekikumi 38 nenkwata sitampu ne handing over to secretary kakati bisa ali wano nesakawo bafumba ebintu byabwe n'abalala baagala bakwata sitampu bagikole ki bagiwe secretary n'ekirala sakawo yasaba guidance okuva mu electoral commission naye electoral commission etteeka lyeyawandiise akawayiro 5 etteeka eryo lya district service commission kya electoral commission so nsaba chairman Kagambani bw'obadde kyakulabirako naye leka kweswaza kwegya emyaka kkiriza secretary akwate sitampu atambuze ekyalo kyaffe mu buki mu bulungi abantu baleme kulaba ng'omuluvu so ekyo kiyinza okuba